Abagamba bulungi abantu bajja bapa tugenza okuva okufuluma weekend nga buli omwine omugambo ogugwe naye nga abantu bajja lwakuba nti maybe obuzibu obutera okujja ku bivvulu ebyo nga si gwasooso yimbira mu kifo kati bwe butera okuba obuzibu si gwasooso okuyimbira mu kifo waliwo ababaddewo ate bemufaanaganya kuba Serena yalinganga y'Abajuliana kakati ng'omuyimbi Lutalo bw'agigenda mubeeramu naye yagenze ku Serena kakati Papa Misaki bagigenzeemu ne bagikola byonna bye bagikoze Mayinja bagigenzeemu ne bagikola byonna bye bagikoze ne tulaba Balbani Ajaluna agigenzeemu kakati era Lutalo abali awo it is either oli amusukkulumyeko ko katono oba bali mu ssaako y'emu kisinziira audience almost zezimu kakati ekyo kye kiyinza okuba nga kye kyasparkinze comparison so okusalwa kwa Lutalo wabanga yasaliddwa ayinza oba teyasalibwa mu kivvulu kusala naye nga yasaliddwa wansi wa comparison kwebyo ebibadde nga bikola ki bibeerawo yes naye nga nze mu ndaba yange namba yabadde azirina okuleka mu kabanyi yo tewabaddeyo bantu kyokka ate nze nina kyenzijukira bagamba nti kusene twakyayagala kuteeka abantu mu kabanyi unless nekyo kati nina kikonfaminga nga mbaddeko njogedde n'omutegesi oba n'aba abaddewo nti waliwo abadde baagala okugenda mu kabanyi babagaana ekyokubiri twala ku show y'amannya ne ya mwami Semakula ne Aruna yennyini be baaguba baali bangi ogamba abantu tuggaddewo and by the time we baggalirawo manya ekiri munda kakiyinza kye tutafunye wano ewa Lutalo olwa factors nno ez'enjawulo abamu bakulembeza ebyobufuzi naye nze nina kyendowooza nti ebyobufuzi naye obanga osaddemu nga factor eyinza oba factor nga yakutaano nze ku ndaba yange for you, what do you think? Nze ndowooza nti Lutalo ng'omuyimbi ekisooka alina okuddayo Lutalo endongo agikuba naye kati Lutalo asusse okukuba endongo naye ekivvulu omwaka guno kati Lutalo alina okukuba yali alina okuwa celebration yeno hype alina otegeeza alina creating a demand is too available oba okitegeera kuba Lutalo agenza celebrating emyaka 15 nga ate twalina ekivvulu kye kyali cricket ovo kyabadde ludda wekyasenge oba okitegeera kati twali tetwetaaga kivvulu kya cricket nga ali mu kweteekera 15 years of David Lutalo awo yali alina okcreatinga wennyonta nti kati ekyokubiri Serena eyo giraba tebagiteekako Ajaluna yakikola naye yakikola amaze kumala bbanga ddene nga taliiwo kyokka nange era sinze ku Ajaluna okugattako ebivvulu nze I don't buy the idea ndi Serena ina kuba Serena nga n'oweemukono agamba kangende ndabireko Lutalo ku Serena yo nga venue esobola okuleeta omuntu because it is expensive ekyokubiri audience ekifo kikyukamukko kakati olina okutuwa endowooza nti bwe sikulaba ku Serena sijja kusobola kukulaba naye otegese Serena ya mitwalo 15 ate otaddeko mukono kala tisi giteeke Masaka like do VVIP everywhere gikole eruweero kale okubogama nti wammwe zimukono ebifo ebiri mu metropolitan bireke kati waliwo omuntu ayagala Lutalo era nga badde amwagala nnyo emyaka 15 naye omwa option nti n'emukono gy'oli tajja kujja asobola okulabira ku mutwalo osanga Mayinja singa naye yakutegeka ebivvulu ebyo eby'omugira n'ebimwegasseeko teyandifunye baagoba kubanga Serena ya mitwalo 15 ogenda kufuna abantu 2,000 singa oba kitegese bunyina ogiconcentratingako osobola okufuna sente zobadde ogenda okufuna ku Afrika nange otadde n'emukono so kati nze ndowooza obuzibu obwaleetedde ekivvulu kya Lutalo obutafuna overflow naako nakugoba bwavudde ku nteekateeka ya bivvulu mbitegeseewa ye ng'omuntu era ye decision ya Lutalo gy'asinga okukola nze obuzibu nze wemanya nti maama wange ayagala Lutalo ng'eruweero gyali nsobola omuvuga ne mujja ekigogwa kuba saagala agende Luweero tewaliyo kivvulu kirala okitegeera nokaligambo kimukulu kivvulu kya Luna muzeeyi yalina okujja ne mugamba njagala ogende mu kivvulu kya Luna ku Serena singa option y'okubeera ekakiri oba namayumba yaliwo nandibadde mutwalawa
Of course wandibadde omugamba beereeyo nja sasula ogende eyo oba okitegedde so kakati ekivvulu tekyagattiddwako valu yakyemala abantu batandika kuba abayimbi bano bye bayimba byebimu ye problem gye nnina ze nandirowoozeza omuyimbi nga Lutalo we tugenda mu kivvulu ekyo it is an experience of seeing you sounding in a different way. He might not even sound a different way. Mulimu ennyimba ekintu ekyo tutokyogerako nekwefu kati kyenjagala okugira tugenda kiraba ku gundi bagenda kicreating I don't know oba bakina mu plan sebatta Lutalo okwata microphone n'ayambala n'ayimba nga bulijjo byayimba shongeyo we need to see some other we need to see a story. Wakugamba nti no bayimbi balina kyusa mu bintu byebakola wadde byabwe naddala abayimbi abamanyi okuyimba abatamanyi temubikola olwo talent search yaliwo yali nge Kenya Taska Project Fame ng'omwana akwata oluyimba lwa Kamiyo n'aluleeta ng'aluyimba mu raga nga olabira ddala ng'akyusizza nnyo oba ntegeera ti show zino zandibadde za muyimbi kutulaga nti bannange walimba siina bubeezi budde oba bino bwembewa temujja bigula naye kati kaseeru mwasazeewo mugenda kukola ki oba ntegeera kati ng'ovudde ku ekyo kale tebakikola era basinga tebakikola kiyinza okuba kizibu oba kiyinza okuba nga tekikola nga nze Justin kirowooza bulowooza naye olina okwataakinga vali ku kivvulu kyo ng'omuntu awulira singa tajjaawo talina waagenda kuddamu kusanga exactly. Then abalowooza